Endobeso. Kugenda mu mukaaga tifama ekintu eky'omuziki. Endobeso. Katugendeko mu ndobeso waliwo atuweereza wano ka WhatsApp katulabe yagamba nkumujye baleko sebo enamba esimu ye nakuwadde y'omusajja wetukola naye gwe naye mu town yawo gubazale emityana batugamba kasi tubana yawo mu town yawo naye nga mumunya tubana yawo natusobose omumwawo 12 naye nga ate tumulaba n'essimu katwakuze okunja tufuna namba y'essimu ye enamba gye twakuwadde enamba y'essimu ye twagala olabe tumutegera bulungi engoza tabamu n'akasente nenga tubana yawo mu mbeera nenga atamunya bumunya nti Kasiru nika twagala olabe kati tufe twebuuza Kasiru abata n'essimu ate nga Kasiru tayogera twakyerunyanyi kyokubanga n'essimu ng'ate Kasiru twagala olabe enamba twaginoonya tugifuna egye twakuwadde twagala olabe amanya ge nakwedde ku message agenda kusinikide ku message ge amanya ge bamuzala mityane eyo nenga fituba nayo mu kibuga abeera waawo najja namumunya ntumwayo sente nabo nagenda wali buli mu namuwaayo nenga twagenze okulaba nga ayina essimu netunyeze enamba ye yitwakuwadde kati fe twagala mutubesezeemuko olabe kikyali kuba atubuzaabuza tumanyi kikyali tabuli ky'omuziki ekisinga ye ne kakati abana akajanja butuka 10 kakati Kasiru tabana ddembe lye ayina ddembe omuntu atayogera atasobola okuwandika ayinza okuba essimu agikosa kuweereza bubaka nga agamba ndi wano how are you kubanga bw'oba toyogera kitegeeza n'emikono tegikula naye kakale bw'oba ng'ojja mu bantu ne bakuwaayo ekyokulya olw'embeera y'ensinga olw'omulemu bw'oyina akasimu kakweke ate nkweka kaki nga nsobola okuweereza obubaka nze sirina kubeera ku bakuwa ekindowooza message neyanziza jangu mulimu ki eyo obuuza ku bantu kwaba tategeera ti akamasimu katulabe nemu kuyingira ennyo mu bulamu bw'abantu namwe si kuyingira bulamu bw'abantu just yayagalawo omuntu ekintu ekituufu nga muyingiriza nnyo namwe Halo Kayiwa anyoni Kayiwa tata w'omulwadde nnyo kumusanga n'omutamusanga ndi eno Mityana bangambye nkukubire tata wange tata wange aliwa yeni tata wo ate kakati gwe tomanyi tata wo nze nkukubira nga nkugamba tata wo tabeera Mityana nze si tata wange yafadda alibyatata byonga sibitegeera wangi tata wange yafadda byonga byatata sibitegeera kati yali omu yekka tata w'omuto nze byatata yali akwatako yali omu nze basimanya tata wange buto simanya tata wange buto terinkwatako nze yali ankwatako yali omu babba n'ebintu byange abo boolaba yagalira ddala ate babba biki owaayi wakitondeka nze tata wange yafa Kayiwa oba nkubye nongo namba yogere tata wange yafa byowooza tata w'omuto kaze muntu azaalwa abasajja ababiri kakati sebo tukole tutya kubanga oli ku luguudo ndi ku luguudo mu bizibu byange owooza simanya taata w'omulwadde oba afa wange teyafa awo babba n'ebintu byange abo boolaba nesizigaza yadde n'akamu kati ndi mu bulamu obw'okuteerereza n'ekyokulya pamanta kiwammante ndi mu bantu ndeka n'okundeka oba afaafe kasa n'owange yafa naye Kayiwa oba nkubye longo namba nkugambye tombuulira abo nakoowa abo banaye afaafe babba ebintu byange nze kwolaba n'okuyimirirawo n'ekyokulya noonya kinoonyi sirina gyensigi babba buli kimu kate ombuulira mbu taata w'omulwadde yalamuse nadda n'alwala ono Kayiwa naye ng'ate bulijjo toyogera kati ate mpulira ebigambo oyiwa ng'ayiwa oluyimba
batugamba toyogera Angine simu una ali wano era simu hii nze badde yo simu yono kwa Kasiru tamu yogerere mune ono kwata oli otya oli bulungi tata waafudde anti oli watu kunone ogenda oziike njagala kuwa sente oliwa sente zo nzirina sente omusajja gwe ng'oli mubbi nnyo omusajja gwe ng'oli mubbi nnyo omusajja mukulu ono ne sente Uganda ba no nze nkulya mukunje ekyo kyemukoze tekiriyo lwansonga omuntu talina gwase ali mukuyiiya okitegera wamaano tulina ababbisa ebitabo ababbisa emmundu ababbisa buno obubadiya tugende namubbiki ono ali kirini nnyo kubanga sente bamuwa baagadde owuli ababba ebintu byewamma obulidde bwayise gwe Kasiru kwata essimu oyogere nabano ate obadde oyogera nakyusa natandika tewali buzibu awo nsirabawo buzibu bwonna bwaba bakoye muwa sente n'ekyokulya boogera bakayiwa beddiragi si bakobe bakayiwa bangabi bakobe naawe bakayiwa tibaba bakobe modi naye bannange nedda mukunja nkubulire gwokyali awo ekintu kino nze nkyanyize nnyo kuba gwe mukunja omanyi bantu bameka abava ewaka n'azambala bulungi ng'agenda okukola n'ayisaamu banne mpolampola mwadde ez'amazzi ez'emmere beki n'asabiriza n'azzaayo wakaawe n'asasulira n'abaana ebwe beegeka oluba kyennyo kyemufa bw'aba tamuwa akasente alekeyo mukunja abo tinakaca baddayo bali kutuweereza wabule ne badde endobeso naye bannanga abantu balina amagezi naye tetumunenya buli muntu alya ku bwongo bwe omusajja abami basigale nga bamusondera ababba ebintu bye bamuyambe sigadde nze madamu Najjinda nga nsinziridde wano ebbanda kyotera kwe tuli tutumbudde ab'ekyotera kunja tubaagala nnyo kyatugamba mu Kasiru ne bannange Kasiru awulira Kasiru tawulira tuza mukwatundeka na Uganda wabula ne mutaasa bebbo Baka kyagamba ki nze kyeŋŋamba mulekerawo okulingiriza bitabakwatako olaba enseeno bwekyuka ne Kasiru n'ayiga okwogera bamikwano mwebale tuweereza ono Karo naye bannange kayiwa sana grade temububbi mama sabanagera olukasiru mu sipiidi awo kayiwa tuwangudde mu bubbi asaana kirabo semalabo ono Karo eddoboozi kasujjalozi wano entebe bannange omusosezza omusajja yeeyiya towulira nti eddoboozi lyerimu omusajja yeeyiya naye nga mwemubuuliriza nnyo kati gwe musajja gwawadde abuuliriza munne omwagaza atya akubbye temuzimuwanga mwagala akosezza bukodya bwenyumuwa sente ate kati omuteeka ku mpewo omusajja yeeyiya tuggyeko akajanja ninawe ataddeyo endobeso bambi omusajja yeeyiya olaba n'ebintu bye baabitunda ndoza nayiye ekyokukola nga takiri talaba kyakuzaako nansala wajje yeeyiye mu Kampala mukwano bamuleke kasita tababba bamuleke agira ayiya kasita tababba bamuleke bambi Uganda wetuuse bantu beeyiya bwe yeeyiya muku mama Fadi Makindye ku Lukuli Road kubanga si kirungi kuyiiza ku munno kati akosezaani mukunja akosezaani bannange guba muze mubi oyinza okuyigiriza abavubuka obutayagala kukola